Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Isaac. Wanje sebo. Je baliko. Bale sebo nawe je baliko sebo. Kadima ku beat. Nsanyusa okuwulizaako Kadima. Wendi munnange. Sebo. Tusanyusa okuwuliza. Kale sebo. Tunyonyolemu tugenda obudde bugenze. Nange Kadima. Nina omuwala wana. Omuwala oyo andi omuwongo. Omuwala musa. Naye kati mbadde njagala. Omuŋambireko ku bugambo gambaawo. Bugambo ki busebo ani Isaac. Bugambo ki bw'otasobola kwekwanira muwala? Olina emyaka emeka? Myaka ndi mu 3 plus. Iyo omuntu owa 3 tosobola kwekwanira muntu. Anti waliwo okwana n'owulira ng'okwanye naye waliwo oli obuntu bw'osobola omwongeramuko katono. N'omwongerezaamu kaawo. Omulabidde ebbanga ki? Kati weeks zirimu 3. Mukyali bapya. Naye mbadde njagala omunsavu waliveemu kuba omuwala mwagala mufa. Alina eriiso. Kusavuwaza. Kati wali omugambeko nti omwagala oba tomugambanga? Omuwala namugambako nti mwagala. Nagamba atya? Naye alina engeri gye sitegeera. Njagala nti manjagala okulumba akulaga nti waliwo essuubi oba tewali? Mukalubomu. Kati nze tankaluubirize waba akaluubiridde gwa mwagala. Wetuba tumukubye surprise oba gye bayita surprise. Asobola okubaako kyankolera nga nze. Mugambe nti omwagala. Mugambe nti mufa. Bamuyitani omuwala? Yetina. Mambi wamukwanako naye nga tajja bulungi. Nga tajja bulungi. Kati zoyagala nzigumiza ensonga. Ebyakulemu oyagala tubikolere ku radio. Njagala tumukube surprise. Lwaki surprise? Tofunyeyo akasente n'okateeka mu bbaasa emitwalo nga 3 n'ogimuwa. N'omusuula eddalu. Kadima. Ekyo tekijja soboka. Njagala mukube ebigambo byange. Kyetugenda okukola tovaako. Njagala mukuba akalimi nga naye bw'okola ki? Nange wennyongeramu. Nga naye bw'oyongeramu bw'okamukuba tusobole okukitambuza ababiri. Omanye ebiseera ebisinga omuntu omugamba nti ali ku leediyo banyooka. Wiiki ewedde nina eyanvuma. Yali anzise. Kakale katulumbe tulabe. Ongambe yaani? Yetina. Tovaako. Hello? Tina. Wanji? Je baliko? Kale, nawe je baliko? Obulamu. Bulungi. Kakati. Nze bampita Kadima. Kuyambe ncha Kadima? Nkubidde okuva ku beat wa. Okay. Kakati waliwo guy bamuyita Isaac. Isaac yankubidde. Owulira Tina? Nkuwulira. Nti yakwanako naye. Wanji? Omujjukira. Omumanyi. Okay, yakwanako naye nga njagala ekinkubisizza. Nga ngambe kiki gwe tewamusiima kiki ye nga akwagala bwe mpulidde ng'ayogera. Agambe anjagala. Bana Isaac biwanvu. Isaac. Enkwana ajja kwanamu yembi kiki? Are you with Isaac? Yes, he's on the line. Okay, can I speak with him? Can I speak with him? Do you want to speak to him? Yes, let me speak to him if it's possible. Okay. Isaac. Wanji bawo. Yogerako n'omukyala we. Tina. Yes, Isaac. Oli otya Tina mukwano? I'm good. How are you? Tina. Yes. Nsonga ezo songa zaffe lwaki tozeeko mu lulimi lwentegeera? Sorry? Tina. Yeah, I can hear you. Yeah. Bannange. Bambi nkusaba ddako mu Luganda. Bako mu Luganda. No, I actually prefer English, so you have to bear with me. Tina. So, Bambi nyamboddeko mu Luganda kale katono. I'm not going to be able to do that. So let's continue with English, please. So WhatsApp, do you have any plans for me? Because you said you love me, so. Tina, sibotyo tewandi nkoze botyo. Dako mu Luganda katono. I prefer English, Isaac.
Bannange Tina. Okimanyi nti nkwagala naye lwaki kale kozesa Oluganda twogere bulungi. Can't you even speak a little English, please? Bannange. Obuzibu bwange kale. And that's the reason why I did go on with you, okay? That's the reason why. So please, give me some English. Why? Isaac. Tina. Yes? You know, nsaba omugonde mwogere Luganda. Namugamba nyamba. Ne radio tuli ku ya Luganda. Yes, I know. But if I'm getting to know someone, especially if I'm going to date someone, I prefer English. Okay, Tina. Tina. Yes? Anti nsaba kati nze ngoyogera nange mu Luganda. Because you are you, and Isaac is different. So if I'm going to go on with someone in my life, I suppose, please. Okay, Isaac. Toyina muko ku Luzungu lutonotono. Thank you. Oluzungu olwo nandibadde nalo. Nze mbadde nsaba. Mwogere olutono lw'olina. I love you so much. That's not convincing enough. Enough for what? Kali, I love you to do. I love you. Isaac. I want to school. I'm going. Okay. This is so embarrassing. This is so embarrassing. Dindako, Isaac. Abuguza toseka. Isaac, mpola eh? Tina. Yes? What do you want from him? Because he said he loves you. He said he loves you, but you can't even speak. You can't even make a sentence. He doesn't know how to speak English, so you can bear with him. That's a very weak reason. I can't bear someone who can't even make a sentence. Amanyi Luganda. Lwaki takozesa Luganda? Isaac. Oluzungu lulabika lwe lukujja mu kintu. I love you. So Tina. Yes? I love you. You have no business with him, eh? I really don't want to know anything about Isaac. Please. You don't want to know him? Yes. And he should stop calling me. I think this should be the last phone call from him. So Isaac. Let him go and Tomugoba. Please, sir, I request you get out of this. Let me speak to Isaac. No, you can speak to me because for me I can speak English. I can speak for him. He's a man. He has to stand up for himself. Let me speak for him. No, please. I need Isaac to speak for him. Isaac. Wangi. Yogera naye omukyala mumalirize agayika. Tina. Yeah? Twabadde twali twogera Luganda. Kiki ekikutuuseeko? Isaac, you need to get some English if you want to get a girl, you know? Bannange. Get some good English. You can't even omuwala kamuveeko buvi sijja musobola. Oluzungu lungi. Tina. Yes? Omusajja omukozi otya? Bana yazisagala abasajja batamanyize okukola lutanga tamanyi wadde okwogera okumakinga sentence naye tomubandi mukalubiriza bwotyo. Adda sina gasekererwa. Naye nga wali omwagadde ye nga bw'omulabako. Namulako naye era kyokolaba tebirina gye byalaga. Ali bulala mikwano gyange kiba kinsekerera talina muwadde oluzungu. Kati nze mmanyi oluzungu tugende mu maaso. Ate kadima naye tuleke. Mukazi oli muve. Adenkole. Kale mukwano tweyanzizza mukwano. Kale.